Embeera ya Besigye eyongedde okubeera nga etabuka. Remember yatwalibwa mu ddwaliro nga biwala ttaka era ali mu ICU. Embeera gy'alimu si nnungi. Abantu batandise dda okukaaba amaziga naye nga nkiddamu abamubika mulekeraawo. Obuyimba bamuteekamu si bulungi. Kitalo nnyo kitalo nedda temubika musajja temumubika batandise okwogera kale bambi kano nedda mbutoli tuva ku mitima yavudde abaana bano banna TikTok Mukama Katonda yagiriira era kyovula abantu abalaba eno banjawulo n'eri anti eri oli olwetunuzaamu byasanga byasuuba kati ate waliwo abateka musaana kufa olumbe nga lwanjawulo kiki omufenga muleekaana kano Dr. Kizza Besigye ali mu ICU embeera si nnungi naye gyali mulamu naye okusinziira ku bigenda amaaso mu ggwanga Uganda tetumanyiwa gye tulaga kusinziira ku byali byonna mu kooti Counsel Matovu agenda beera nga atunnyonnyola ensonga zino zigenda kukomawa tulina sho gye tukoze nagitaddeyo awo nejjono bijirwa ng'agamba nti Besigye okuwona obuzibu buno abajjeno balina oyingira mu nsonga ze mwe muli Jeno Sale mwe muli Jeno Tafire ne bajjeno abalala nga yagamba nti enkola ya Museveni si yeeno mbw'olaba bano ba Jeno Moses Ali baali bamuyeekera n'abasonyiwa batabani baamini bali mu gavumenti n'abalala bangi yabasonyiwa naye wano mbuka n'akatiba tusiza kuye kajjeno jena ntiyagala muzannyo awo tugenda beera nga tuyitawo mu nsonga y'amateeka gwasinga okubeera nti omanya ebintu byonna Dr. Kizza Besigye bye yakola mu kkooti n'akubako n'akola ki abalamuzi be bamuwa oboogera abaloya be bamuwa oboogerako ki omulamuzi agulimu gwagamba nti ye tamutegeera omwogerako ki awo tugenda beera nga tuyitawo olunaku lwali lwakuna still mu road Erias Lukwago namibwa bail kubeera nti ate agenda ajjanjabibwa. Remember Mulago yavaayo n'ebbaluwa egamba nti ono nno yeetaaga kutwalibwa India tebalina bujjanjabibwa kakati ye omulamuzi agamba Luzira tennampa bbaluwa neŋŋamba Luzira ne Mulago ani asinga obukugu awo no tugenda beera nga tutambula olunaku olwaleero. Counsel Matovu, assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Batulaba gye musinza bane mbabuuzaako abayisiraamu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Abafunye ebirungi tubasanyukirako era mukkirize tugatte eddoboozi lyange kuli Abaganda bonna nga tuyozaayoza beene okuweza emyaka 33 ng'atudde ku ntebe y'abajjajja abalamula Obuganda. Kikulu nnyo ekyo. Ssebo tukuyozaayoza Mugaaya Bisaanyi nti genda mu maaso okubeera ng'olamula Obuganda kubanga Mpologoma Cuucu beene sebuufu bwangu era ssebo ate era emyaka egya 33 ndowooza bingi ebituukiddwako mu Buganda ate n'ebikyasoomooza nayo biki bingi naye okutwaliza awamu nali nyumyako n'omuntu omu abaddeko mu Bwakabaka nga tebannabugjawo ne buno n'agamba nti enjawulo y'amaanyi ate abantu nti kati Obuganda babwagadde nnyo kumpi n'okusinga emabega naye beene tukuyozaayoza tusaba Mukama ayongere okukuwangaaza n'okutwaliza wamu era nalengeddeyo ku Mukuumaddamula Katikkiro baadde mu kusaba watoto anti abaana ate babadde bamuli bubi tewabalabye abo twabamanyiira naye mulabye mwana lwakuba kati gwe wamukoyera ddala omwana lumbwe eyo ntakyammalira budde yabadde amutaddeko era nabadde wano ne Sewandagi nemugamba Lumbuye owulira ebigambo byayogera mbu Kabaka yagoba dda Katikkiro n'okusomezi nga 27 namugamba nenkulabako ono akyagala nenga omanyi kyenjagadde akamanyiro kali mu Uganda anti kati Lumbuye tebakyamuggyako hadisi takyayogera kino n'ogamba okuggyako tuli ku nsonga yabika lwakuba buli muntu alina tafula gwasuuza manye Uganda buli omu aba n'omugoberezi naye byazaakola teri muntu ali mu nsi akyasobola muggyako nti yagambe ki ate Katikkiro abajjukizza abagenze n'abazaayo Kabaka nga atikkirwa kaisitole n'akabanyumiza ennaku z'omwezi 3 ng'atwalibwa Buddo
okukola emikolo gyayo nti n'atuuka n'abalaga bani abamulayiza okufuuka okutuulira ddala ku Namulondo n'ayogera ku ekitiibwa Katende mulamu munnamateeka yali Attorney General wa Buganda nga Mayiga yali omu ku abo abaali abana bannamateeka abali ku nsonga eyo ngaye yali omuwandiisi kitegedde kati n'abalaga nti abamubuukira tavudde buvi eri n'agwa ku Namulondo n'agwa ku Ddamula abaddewo beena agenda okutuuzibwa nga wali nga muvubuka muto ayokya kyajje bano abaana kye bakola banyumirwa nnyo Obuganda nga bugira abaana abo ekigenerwa kyabwe ekituufu tetukimanyi kuba buli kimu babeera basekula eno eri naye regardless ebyo bibaamu Obuganda bukyatambula byetutuuseeko tubituuseeko n'ebikyetaagisibwa okutereeza bwebiri naye Katonda tukyamwebaza nti beena akyamuwangaazizza eyo nga tuvuddeyo kati tudde ku nsonga ya otandisa kuba embeera gyalimu yo mbi naye nga tetunatandika nsaba abantu obw'ennamba y'essimu nga bukyali ekintu ekikulu abantu bayinenkayana ku ttaka abantu bababbye amataka gaabwe abafere beeyagalira awo abafere beeyagalidde ku ttaka ate munaye abantu bambi tebamanyi nti amateeka gyegali geexistinga ennamba yange eri 0705 51 6319 0705516319 awo tuba nkwatanyi malusu naddooko nendowooza kampisizeewo ddala ne Lugave muyiseewo Aji nabadde njogedde naye akunoonya naye manyi ngenda omukubira naye Aji ate obudde buwaawukana gyabeera buba kiro nga wano misana naye kambajjukize Lugave Abokof and Froslap kifo kikutawaanya kuba emyasi ofeekeera onyizeera kozesa Lugave Abokof and Froslap eddagala lino tugamba nti nowa olinywera wowonera era nga lisangibwa mu pharmacies zonna wano mu ggwanga Uganda wamu ne drug shops era nga tukakasa lyakakasibwa ekitongole kya National Drug Authority okubeera nti litundibwa katale eddagala lino likola baana libagulire abazadde babeere nalyo ewaka nga teriggwa waka mwana omunywesako bunywesa ng'akuba bulatti nga musezi alinaanye limbu awo ne tugattirako ne Lugave Aba Sasilap olina omuliro mu lubuto olina gaasi mu lubuto ofuna ekikeeto ovaamu olusayisaayi ye Lugave Abo Sasilap yagenda okubeera ng'akutaasa eddagala lino likozese obeere ng'owonera ddala bulungi nnyo alusa zireeta ulcer zireeta gundi zireeta bakiyita batya amabwa mu lubuto gaasi ebyo byonna kozesa Lugave Aba Sasilap bajabeera nga akuyambira ddala bulungi nnyo tukubire ku namba y'essimu eri awo ate nga tetumulanga bulanzi ffe bennyini twamugezesezzaako ng'akola nze luli saawa minamba bampa amata saawa eno babulati ddagala likola mulimu omuntu kyolanga nga naye tomanyi bwe kikola kiringa kulanga nnyonyi nga togituulangamu kyo kirala nga togiryangako naye lino naffe twalikozesezzaako ddungi gemanyi ga Lugave abantu bali ettanire kale kanso ensonga za Besigye naafa mu kaseera kano ensi eyinza kubeera wa ekisooka kyannaku nnyo nti enfuga ey'amateeka yo eyongera okuggwerawo ddala n'abantu okwongera okujja obwesige mu nfuga ey'amateeka naye nga kibi kubanga ffe kituluma nti amateeka nga tegagobereddwa obutali bwenkanya bugenda kutuukako ku buli muntu n'abali mu kubufacilitatinga obutali bwenkanya okugenda mu maaso tayimu ejja tutuuka nabo basange so kati ekiteekawo balance mateeka nga gabadde ekitongole kiramuzi kiri independent nga kitunuulira ensonga mu butuufu bwayo kati ensonga ya Kano Dr. Besigye kuva mu ntandiko wali ogiraba amazima obwenkanya tebubangawo okukwatibwako yakwatibwa mu ngeri era ng'emenya mateeka n'atwalibwa mu kooti eyasooka ey'amagye nga naye emenya mateeka
kooti nevayo ne declaring negamba nti abantu ba bulijjo okuba tried mu kooti maaso si kituufu. Awo nno babajjayo naye era naye ebyakolebwayo okumanya nti bwogattira ebintu bino nti bikwatagana ng'ali eri mu kooti maaso ebyakolebwayo mwalimu okukwata era balooyo okubasiba. Ojjukira Aaron Kiiza bw'aggyibwayo yadduka nti yeddukira yetegula ekibabu munnange kati bamuyita Aaron Kiiza adduka ekibabu ate akola atya kati bw'ava eyo munnange kooti egambye nti abantu abujjo tebagwanye kubanga batwalibwa mu kooti z'amagye. Bamugjayo bamuziza eruzira. Bano bajja basaba kooti nti olw'okuba biri byonna byadde bisaziddwamu nti omuntu ono kati ateebwe. Bagamba nti emisango kati katugize eri omuwabi wa gavumenti era tebaamuta. Ne basaba beyiro neyemummibwa ku bulwadde naki. Ebyo byonna ne bigaanibwa tujja ku ntambuza y'omusango. Dr. Besigye alina eddembe ng'omusibe singa aba afunye obutali bumativu n'omulamuzi ali mutwayi ng'okusaba bamukyusiza omulamuzi. Omulamuzi eyali mu musango yagamba nti siguvaamu. Yalinga ayina assignment nti siguvaamu baŋŋambye kukutuusa wali bwe wali atuga. Alinga Moses. Kaakati amuwalaawala. Alinga Moses bamukwasa abaana abatwalewa. Abakulosinze abatwale kati n'ono bw'ali amugamba mmala kutuusa amuwalaawala ono akanda kuwalira mugamba nja kukutwala nti kale omulala antwale nti sikuta nze nkutwala. Bakunkwasa lwaki? Tunuulira Kano Besigye basoose kubanga ddembe lye limwebwa ssemateeka okulonda munnamateeka gw'oyagala muwolereze ddembe lye era n'abalonda ttiimu ye. Bw'amala okulonda ttiimu ye erina omuwolereza Martha Karua immigration n'emukwatira wali kugu n'emugaana okuyingira nga tebawadde ensonga yonna ate nga baamukkiriza okujja mu ntandikwa okuwolereza ani okuwolereza Besigye. Ne ŋŋamba immigration ng'ekola omanyi omusumaali ayingira wano baasi ziyiwa buli lunaku nga tomulaba bakutte Kabalagala bwana ekisenyi ono oyinza bw'otuuka mu kisenyi ogamba toli mu Uganda. Nkugambye wonna bataddewo bugundi bukyayi bulinga bukyayi. Apartment bazipangisa baligwa omu babeera omu babaleeteramu buleetezi mmere naye teryagenda bakwatako immigration abo tebalaba. Naye erina omulimu nti waliwo gwe tulina okutaayiza paka ng'atuuse waatugirwa. Ekyo ne tukivaako. Nojja genda esaidi z'ekawaala eyo omusudaani yali awo tetumanyi ayingira atya. Kati waliwo n'abali ekawaala bafuna ennyumba namba ne babeera omwo basudaani abo tebabanoonyerezaako. N'amateeka amulemesa okuyingira okujja okuwolereza ono naye abo bo bayitawo ne bayingira tebalina nampapula. Ekyo ng'okimaze n'asigaza Lukwago olwayisuwinga olwafuna gundi samuniza kooti nti kanzije ngisaavinga omuntu omu bawamba muwambe wakaawe olwo n'asibwa. Omusajja naga kati sisigaza kukiikirirwa nti aba akyayogera ekyo bannamateeka bakozi ba kooti. Kooti nga bannamateeka bawambibwa bwe batyo kifa evaayo ekonda emingo oba ki. Omulamuzi ali ku assignment yagamba bugambi nti katukube ku ba gavumenti kubanga emisango gy'obwannaggomora singa ojja nga tosobola kusasula looya akuwolereza bo gavumenti ekuwa balooya baayo. Naye abantu kye batamanyi Besigye lwaki first of all alina obusobozi okusasula balooya be era yabalina ne baggyibwawo mu mbeera bwetyo etali ntuufu. Bano bagamba omulamuzi ye byeyabitunulamu yagamba bugambi kaakati katukube ku baana ba gavumenti babolondamu aba akyayira sijja kulondamu nkulondedde. Naye abantu bajjukire nga muntu kyeyazza omusango gavumenti n'emuwa looya n'aguwangula. Batujjukizeeyo siganya guno gwali muzibu naye bayamba muyambi era walaba ogwokero gwe gusemye abantu gwe bajjukira era olwamusimba balooya bawerekera muwerekere kumutuusa waalina kutugirwa. Kati Besigye ng'omusajja omugezi n'akimanya nno bano bali ku mupango nange kunkuluggusa kuntwala wennyina kukola ki kutugirwa.
era n'awakanya olunaku lwa jjo yali jjo yesterday but one lyabadde mu kooti n'awakanya n'abagamba nti kino kye yakoze kyabadde kyamateeka eyo yadde alina okwerwana anti yagambye omulamuzi yabagambye etteeka liŋŋamba amateeka gaŋŋamba nyina eddembe lyange okufuna munnamateeka nkiikirira gwe neerondedde kuba obusobozi mbukola bulina kati bino ebigenda mu maaso ng'otedde wali gwe siwadde instructions ampolereze si byamateeka mmwe mutaputa amateeka ki nga yo omulamuzi agamba mukuluguse wetutwala tumanyiiwo namukkaaya n'ennyo paka lwe yafeyintinze mbu abasinga bagamba nti kano yakozeemu effujjo eryabadde litakkirizibwa anti n'aleekandira omulamuzi bw'atyo n'akola effujjo mu kooti mbu si kibi waaye banti bagamba ow'ebbanga gwe kitaliiridde we yagamba nti linda buki kati aboogera ebyo baliwa bweru naye tebamanyi kituufu kigenda ddala wali maki mu maaso naera tebamanyi ddembe ki Besigye lyalina awo mu kooti erityoboddwa naki boogera buki kuba bali bweru naye Besigye essaawa zino kati alwanirira bulamu awo kyadde akola alwanirira bulamu kale kanfe nakyo death naye nga temunzise mu nzita eno ey'ekivandulo kiyabaddeko kati ne tumala we twasembedde bamuyoddeyodde ali mu intensive care essaawa zino intensive care aganye okudda engu bwe bakuteekamu omuntu we bamuteeka awo aba ayina emikisa nga 80 ku 100 okutuuka eri eyamutonda anti oba tokyamanyi biri ku nsi anti batandika okuwa ebyokulya nga biyita mu kapi omukka tokyasobola kussanga ffe bwe tussa wano oli ku byuma kati saawa yonna Katonda akutwala embeera ng'ekyali bwetyo kati nga tuvuddeyo eyo akadde okulaga nti saagala nnyo bantu kwesiba mateeka naki amateeka tegakyagobererwa awo politics awambye amateeka politics yawamba nga bwe twajja tukyogera nti ebyobufuzi bwe bitabanguka amateeka tegasobola kukola mu byobufuzi bitabangufu gakola mu byobufuzi bikoze eki biteese kati oba tegakola naye abantu baddeyo balabe kooti lwakuba nti otuuka nga kyokka kyolina okugezaako naye kooti nga omulamuzi gwe bagamba nti nno gwe yali agenda okujja ku bukulembeze yalonda akulira kooti eyo ate President Museveni yavayo n'akola speech n'agamba nti Besigye kyamuleetedde obuzibu kuyisa mu kooti maaso era yakizeemu kino kinaasanyusa alonda omulamuzi ali mu musango gwe anti kyenkugambye kuba kino kyonna kye yakoze kyayongedde kunyiiza mwami Museveni kuba kati kiringa bwe kiti nti katugeze President Museveni ye complainant kakati complainant ono gwe bali baagala okutta yalonda akuwozesa kati akuwozesa agenda kuwaggwa obwenkanya oba okusanyusa ono amuteeka ku mulimu ate nga ono amuteekako ono yakakasa nti ono yali agenda mu era n'obujulizi bwebuli Orlando yabaddewo badde bagamba yabadde ready okuwa obujulizi ayogere byandiyo anti wabaawo cross examination bano bamubuuza ne bali na biki naye ebyo tebyagenze mu maaso netufuna okuyimiriza naye yagambye nti kati ebigambo bya General Bigiro byagambye nti osinwana ya President Museveni ayinza obutaba President Museveni aliwa kisinziira kwani amunyonyoddemu buzibu bwoki tulaba nti mugumiikiriza nnyo naye bw'osanga bamunyonyodde bulungi saidi eyagala oyite oba kuva ku mulimu nga bwe bakusoose ne bamunyonyola bulungi ebiseera ebisinga otuuka kukusinzizza dda kyebakola tamala emirundi ng'afuna era yafa agira bamukuba obutambi agenda otuuka okwoza n'amubuuza do you know how to write omusajja yali amukodde awandiika amawulire ng'amuli kumpi abamusose obamatiza dda president nti otamale n'okuwandiika tamanyi nabiki era yafuluma teyamuwa mukisa kaakati bw'onojja naye enjawulo ya Besigye ku bana abalala badde ataddetadde ku mirimu oba kukuba akasana aggoba nti ono balina ebyafaayo bye tugamba nti newankubadde embeera ebeegayegayi mulimu kyojjukira n'ogaana naye omusajja ono akamulekere kale obulamu
nalaba akatambi ka Besigye nga bali mu nsiko nga muvubuka muto ye musawo bakazanya nakalaba ku gundi ku mukutu gwa Hussein naye kamabega nga nnyonnyola eddagala balifuna batya okujjanjaba abasirikale abasawo abasirikale mu nsiko na biki eyo gye bavudde okitegeera naye lwaki abavubuka abato bali bwe bati kati fessawo zino twasobola tuli kuluutinga mu kintu kyonna naye bye tukkaanyaako tuba tuli tukkiriza nti future yaffe egenda kufunira bweba pulojekiti tugiteekemu amaanyi gaffe ag'ekivubuka mu maaso wali tulina bwe tujja okugabana bwe tutine bwe tunaki bwe tutuuka wali omuganya nga gumaze okujja engabana n'egaana ne twawukana yadde otutta omunyago tuuka time olugira ogaye naye omusajja ono twatandika naye kambeeko bwe mmuleka kati ekyo kyekiriko ku Besigye ne Pulezidenti Museveni naye ekyabijirwa tokisambajja nti mulimu na influence y'omwana kuba kati y'omwana kyenalabye tayagalira ddala muntu yenna ayinza kuleeta resistance mu maaso awo waalaga ate kati General Muhoozi ye okiba kituufu nti Dr. Kizza Besigye yali ayagala kutta taatawe kitwale nga gwe General Muhoozi nga njooli ayagala kutta taatawe ate kati kiba bwe kiti gundi ayagala oba yali apanga byonna mufunye obutambi ono Orlando atunda byakulwanyisa gwabadde akolagana naye kati bannaye kambabuli ekintu kimu muntu ki atunda byakulwanyisa naye si waawano si waawano mu Uganda kitegeeza omuntu atunda ebyokulwanyisa nga talina license ebitunda nga mwami Orlando kuba tali specialist nti yo mulimu gwe mutunzi wa byakulwanyisa aye neguwa mulimu gwe era protecting aba client be mulimu gwe kati anti kugamba wabanga mulimu gwa ira license okutunda ebyokulwanyisa era protecting aba client be muntu kyasobola okujja naawe ku client w'obujulizi akatale abaki akalina mbalala abandiguze oba ekyo kikulaga ani aleese Orlando oyitegeera naye bye twagala bigenda mu nnyo bikyali bya kooti nga bwe kigambibwa tutunulire ebyaffe bye batulaga nti omuntu essaawa zino nze amagezi gandibadde bwe gati ekituufu waliwo information eyapampingibwa mu President Museveni nga y'amaanyi ate baŋŋamba nina statement ya gundi ya Mukasambidde ng'agamba nti tuyinza okunyumyamu emboozi wano tuli Ganja nze Nurdini baani tunyumyamu emboozi mbu byava mu kiboozi bano mu mboozi gye baanyumya mulimu bano be bataasiba ate be bagiwaayo ewa President Museveni kisobokera ddala bwe tunyanyumya emboozi wano tuginyumiza oba kwani ku General Bijirwa nenvaamu wano ne muganda bali bateekateeka nti onyuma buto okuvaawo naye nga mwabadde mu mboozi bino bye tujereegereza mbu kati bano be bataasiba be baava mu bano naye era ndi mu kulowooza sijjukirayo mboozi mukaaku ng'atudde ne Lwomusana ndaba tebigatta ne Dokita Besigye ne bano Salamu Musumba baani bavuleete emboozi eyinza okuba mu layini eyo mukaaku ne Besigye ndaba ne Lwomusana ndaba nze ndaba nedda waliwo ekitagatta naye olumu okuwanvuya fayiro okubalaga nti tuli ku ono yekka kyovula kuliko amannya mala mangi naye nga baŋŋambye waliwo tageti opposition eyo eya Besigye baagala ogikuula yonna n'emirandira gye eveeyo kuba yali serious nnyo kyova olaba emirandira gye gyonna bagimuberekako bagamba ono we tumutugira wano ne bano bajje tubatugire wano oba ono we tumutugira wano bano babeere muno mayisa tebafuluma amazzi gatereere ekyo nga weekiri tokisambajja naye tudde ku reality ekkuba ery'amateeka ddyo okuva Besigye lwe yayingira mu kkooti terigobererwangako nga bwe lyandigobereddwa era obwenkanya emikisa ayina 2% okufuna obwenkanya mu kkooti eyo
ekyo nga kiri bwekyo katudde mu byaddala reality ekisibya Dr. Besigye bya bufuzi ate nga amusiba amutya nnyo yamanyi obusobozi amusiba amanyi bawangala nnyo naye kabe taata kabe mwana bonna bamanyi obusobozi omwana tamumanyi taata alayika yamunyumyako amubuulira nti omusajja si wakuzannya yalekawo ku mulimu omulungi gwe yali asobola okukola Kenya n'ajja mu nsiko tubeerayo emyaka 5 emmundu evuga n'atusiba ebiwundu n'akola atya nga tumusasuladde 10 kati omwana amanyi obuvumu bwoli naye kati tudde mu byaddala ndowooza essaawa zino ba stakeholders mu ggwanga mulimu basajja bakulu mwe bali muno ani asobola okutaasa mwami ekisooka asobola okutaasa Besigye kati tuve mu byaki ebyamateeka tegakola ki go tegaliiwo tegagendera kukola Dr. Besigye abantu ab'ensonga mbadde njagala aba intelligence cancer abaali baagala oli okutabaganya anti munnaye olumu obaleeta mu kifaananyi nze wennabatiira baali bakava ewagundi ewa babi balinga bayambega be bagambye nti omukyala twamusanze gyali enkeera ono ne bamufunguya kati abo nedda anti obateekako ne bagenda anti njogera ku bagundi religious council singa mubaamu mubbo manyi bonna tebabasobola kubanga basanyufu mulimu ababaamu nga balina endowooza naye ng'olumu si be baspearheadings mu maaso bagende nabo beeriira kasente kaabwe naye si abadde bakola be bandigenze ne boga ne president bamugamba embeera terina kutambula bweti yema Museveni ali ready oba Besigye ali ready okwetondera Mwai Museveni wadde kyaliwo batekyaliwo okwetondera abamu oluzibu abantu omu ayinza obutondera kintu kyataako netugenda ku nkola ya kusinza aliwo bitono wabeerewo okutabagana ebyamateeka tebigenda kukola ebyeddala era tunagamba nti gobeera byamateeka ono ye bagenda kumutuga kuba kyemumanyi Besigye tayagala kumanya bya Mwami Museveni oba bajje n'omuhoro anti ye tayagala ne Mwami Museveni agamba akati njagala nkulageko Besigye ye akimanyi bamulanga bwemage kyova olaba alina obusungu naye kati walina okubaawo abajja waliwo abantu bawulira kati genosale buli kimu akimanyi kubanga emizannyo egisinga egitambula wano amapeesa yaganyiga awawaati ensonga zino nga yaziyingiddemu ate era by the way kyangu abantu abali concerned abatuufu badde balina kusooka namunkekeera nga olaba abaava egundi Anita Mongo gyava naye baaba bwe bagende namunkekeera kooti yazitoopingamu bayogera bulungi kooti teyawummula kuba byonna twali tumaze nga ne bannamuwulire basiiba mugaga ku 8 ajja bali we bagendayo ne kati awo nno omanya kuba Anita Mongo sera yajjedda mu kooti wabeewo ttiimu y'abantu entuufu esituka egenda esooka erabe namunkekeera naye bo tebali ready mbalaba anti nze nkugamba ekigambo kyo namunkekeera bw'anaavaayo mulimu omuntu watuuka obulwadde busobola omuluma ne yeekyawa nga nemuwa eddagala alikuba n'aliyiwa ne tumukwata ne tuli munywesa lwa mpaka ate n'atereera kati kyekiriwo Dr. Besigye yeekyawa takyalinayo omukyala ayogera ki naye kati omukyala yonna yabyogera mula mawulire naki neyeekyawa naye kati tukwate abantu abo n'omukyala kwali tugende balabe namunkekeera batuule naye bamunyonyo namunkekeera agenda ayogere ne muganda we nti kyetukozeeko kimala omusajja ono tumulekere obulamu ali mu myaka gye gya bukadde ku myaka 7 newankubadde mwamutya akyasobola kukola ki ekyo kimu ekyokubiri ye issue y'emu kubanga mbagamba kino ekiganyisizza Besigye okufuluma kyekyaganye Lukwago okufuluma era abantu mbalira mbasaba abaana bapositinga bateeka ebintu ebifaananyi by'abantu bye tutamanyi abalamuzi bano bakola omulimu ssejjoloola mutukwatirire ku kifaananyi ky'omulamuzi gundi tumumanyi erinnya baguma bakwate ebifaananyi abana abiteekengako ku gundi zaabwe nti bannaye tulina omulamuzi ono akola omulimu ssejjoloola abantu bamutegeere tubadde ono ne Kayijja ye kyakoze RPDC ayisa abasajja kabaka musajja wo afuuse ekizibu kakati anti kati beene musajja wattu
akole ki bagambi bagundi okusinzira ku Kaija agambe mbu obulamuzi yabadde musango gwa gundi okwagaya mu mbeere mbu musabi kati awo wenkugambira mbadde njagala tukwate Baguma omulamuzi Baguma tugambe nti omulamuzi ono bannayuganda bonna bamutegeere nti bannanga akola omulimu ssejjoloola okitegeera yagamba Besigye oba olina abakuwolereza oba tebaliiwo nkutwala tumwebaze tumutimbe mumuteeke ku bifaananyi bye buli wamu abantu bamulabe abantu bamulicognizing bw'abadda gy'asula abantu baleme kumunyigiriza ekubo baliveemu ayitewo mangu akola omulimu ssejjoloola bakwate ono bamuyita Stephen Matovu eyabadde mugwalo kwago mbu musabi okumanya musabi ate yayolesezza obukugu bw'essirabanga ng'eddwaliro eryamulaga erisinga mu ggwanga wano eddwaliro ly'eggwanga nga limaze omugamba rifaala egenda Mulago kati ate Mulago ng'ekuwanidde n'ekugamba nti embeera y'ono obujjajja balina bujja bweru omulamuzi yakozesezza obwongo bw'ekika ekyawaggulu n'obwagazi bw'okusaavinga eggwanga n'agamba nti ate Luzira yebadde ino mukakasa ntesobola kujjanjaba lukwago kati omusajja omugezi bw'atyo kitemu mupositinga ensi n'emanya nti tulina omulamuzi Stephen Matovu ssejjoloola mumuteeke ebipande by'abantu bamulabe era Katonda bw'anaaba ageze Lukwago n'amujjulula kubanga emikisa kati mingi okufa omukulu oyo tumwebaze nti webale kubanga Katonda nga n'atwala omuntu kati wayambyeko ekyo abantu bakikole bano abaana mupositinga abantu abalina ebivulu ne mukwata akapande mukateeka wansi ku buli video n'abeerako mututeerengako wano nti ono Stephen Matovu wansi oteekewo Lukwago nalowooza bo tebalina pressure kwe bakolera anti omanyi lwaki anti entubire etaakumire tekukwasa ku nkanaga bw'obalamu nti mbutuufu ensonga eno sisobola enkanaga kyekiriwa guba muti gw'amaggwa bw'olinnyanga mu kannya ng'olaba tosijja kuggwerayo tokukwatako kufumita ogwayo mu kannya anti olaba togenda kuggwerayo kalinnye mwogende engalo sigale nga nnyonjo enkanaga eruma guba mwaggwa bw'okwata bw'oti gakufumita kaakati ne bano abalamuzi bw'otuuka tayimu nga oluuzinga obuntu bulamu olw'okuuma omulimu naye nga tekitwala bulamu nze ŋŋamba olumu mulimu kyoleka n'ogamba bannange bakama bange ekituufu kyekino kikola osigaze obulamu essimu ebuze negamba oyo togeza tokikola anti kati obuzibu eyakubye essimu ffe tetumumanyi ffe tumanyi ggwe ate ekirala abantu bonna be mulaba abakola emirimu gya gavumenti bakwata constitution eyo nga balayira nti ndayira ngenda kukuuma constitution eno nga bwegamba buli kimu constitution gye walayira egamba ki okitegeera lwaki nti kooti eyonooneka abantu bagatandika okujja obwesige musige eddamuzi ate nga batandika dda mukola ebintu bino misana nga n'omutakiraba okitegeera kati Lukwago embeera mwali kuba omulamuzi Mulago ekugambye tetunsobola muntu oyo buli ddwaliro entegeeza kambuuze omulwadde asobola olema Mulago ne tumutwala Luzira kati awo ffenna kye twasobeddwa nga ne Besigye embeera bwe yatabuse ab'Eluzira bagambye mutwale Mulago naye ate omulamuzi omukugu ennyo Stephen Matovu omugezi n'antagambikako era yeetaaga kutwalirayo nkota ya ttooke enkoko teriiko n'enkoko n'ennyama bamwebaze nti ate baba mulamuzi Matovu oli mukugu okumanya oli mukugu gwe bagenza okulaba ng'abantu kati balina kuggyibwanga Mulago batwalibwe Luzira kugundi ku ddwaliro ly'e Luzira terijjanjabye ekintu ekyo si kirungi si kinaye all in all abannayuganda byonna ebigenda mu maaso mubiraba naye tuleme kuba mukudda mu zirindaba olwange kubanga leero biri ku bano nkya bagenda kusena ate bayiza tuli mu kudisikasinga bano kubanga mannya gaabwe manene naye waliwo abali eyo abaana gye bali eyo abantu babeere babasiba bagamba ekiri mu poliisi awo agenda kufa ate ekirala kati mwami Lukwago Besigye solution yaabwe eri egi tulina okufuna ttiimu y'abantu abakulu wano olwo yali agambye nti era nga ttiimu Lukwago engeri gyali omugaana ttiimu ey'abantu abakulu abantu bave wano emmere bagende nga gundi we baakola katufunemu ate tufunemu Mmengo n'abantu ab'enkizo mu ggwanga bwaliwo abantu ab'enkizo mu ggwanga nga basobola okubafuna appointment bugende President Museveni mu buntu abantu bano bateebwe okwagajjanjabwe
kano Dr. Besigye naye afuna obujjanjabi embeeredde mu nteeko ate teboogera ku lw'abantu babiri bokka n'abaana abalala abasiba abali mu makomero eyo bayitirivu bafulume bajje Beedi Mutwe nalaba Kaakatambi oba Kaakadda kamuwala we Beedi Mutwe nga mukazi watwagamba taata tumumiisinga taata waka waayonooneka alina omwana mukulu alayika ali myaka nga 18 akawala nakalungi nnyo ebwo obulumi obuli mu mitima gy'abantu ebintu bino ensonga zino bazaadresinga ne pulezidenti kuba ekyamazima ensonga ezisibya abantu nga ziri politiko kati ensonga eziri politiko tugezaako eno bakuyisizaayo buyisiza kukutwala naye nga bebakutwala wali ekikusibyawo si mateeka nakukola misango bya bufuzi so n'ebigambo ebyo bannaye tweyanziga abatugoberera tubaza okuba nti mbadde mutambula naffe tukoma ne stress nyingi ne musibe bulungi mweraba